by'omwoyo, spiritual beings, babalayika, baserafi, ebizimu egyo, basitaani, byonna byonna byoyo. Amiina. Lwakuba tokiraba naye bwebiri. Omanyi gano amaaso gano gaffe gano baagakola okulaba ebintu ebiri physical ebikwatibwako, ne bwogekanula otya togasobola kulaba ki bintu bya mwoyo. Amiina. Naye ng'ate gyebiri nimulaba agataliiko nfufu ne batema ebiteeko ebyagundi ne bakoona ennyumba ye ne bagamba batya yaleeta amayembe ku kyalo n'obabuuza wagalaba ate twagalaba ffe twalaba ebigakola nga kukata abakazi baffe tebaagalaba naye baalaba emirimu gyago naye Katonda waffe talabika naye tumulabira mu mirimu kye emirungi. Haleluya. Lwekyo gano amaaso bwe tunaava mu mubiri guno ne tuddayo mu mwoyo, omwoyo gyaffe ne zibuka amaaso, tujja kusobola omulaba nga tugenze tumulabe maaso ku maaso, Bayibuli etugamba mu kubikkulirwa. Naye gano amaaso tegasobola kulaba Katonda. Mukama waffe yeebazibwe. Naye kaakati kyenjala kutegeeza twakolera mu kifaananyi kya Mukama Katonda. Katonda mwoyo, naffe tuli mwoyo. Era engeri gye twatondebwamu njagala ngikulage kugamba, njagala osimbe essira nnyo ku bulamu obutagwa buno obutegeere. Essula ey'okubiri ekaliro. N'okaleeta waka kafumbe emmere. Haleluya. Naye ogenda okulaba katwalira omwami emmere, omwami ng'akanuukiriza nga kanonya essowaani ng'akakuba kabina. Ofumbye nnyo omwana gwe, nako ne kabuuka waggulu. Gamba akalumba n'enkatuga. Katandika mpola ogenda okulaba ng'omwami kalekera ssente n'omugamba sebo amanda gaweddewo, gamba mmere muna ssente emmere yazirina, olira otya awo? Haleluya. Nga nako kajja kagamba mami ssente ate wazimazeewo otya, ate amanda twagakuzejuuza, ate ssente zaweddewo, nga ke ogenda okulaba nga katandisa okufuga obulumi obuwulira obwo. Kakati ne sitaani naye bwe bulumi bwawulira abadde atufuga. Kakati Yesu akyusizza ffe tugenda omufuga. Kyofalaba nti alwana okuuka ejjembe nga gwe bw'owulira ejjembe. Lwaki omusajja ayagala ku mukazi ow'ebweru n'atayagala ka mu nnyumba kano? Amiina. N'okasanga katudde ku buliri kasazeeko, gamba akanyoola ensingo n'etunula emabega. Kibona bwana wange mulokole toddanga emabega kubanga sitaani akulinako obusungu bungi nnyo engeri gy'omufuze. Era bw'oliddayo gwe n'osobola kuyingira gulu n'ogenda gy'ali agenda otyo sembera wano Pastor Good ani yankutula omukono guno si gwe ku night prayer ng'onkutula jangu tulabe. Haleluya. Bwana ekutula ng'oyingira eggulu keririkulema. Amiina. Kakati omuntu n'afuuka omwoyo. Genda ku lunyiriri olw'omunaana. Tuli mu Lubereberye 2 tugenze mu lunyiriri olw'omunaana. Lugamba bwe luti. Mukama Katonda n'asimba olusuku mu Adeni ku luuyi olw'ebuvanjuba n'ateeka omuntu gwe yabumba. Mukama Katonda n'ameza mu nsi buli muti ogusanyusa amaaso. Omulungi okulya, n'omuti ogw'obulamu wakati mu lusuku, n'omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi. N'asimba mu lusuku yasimba emiti mingi nnyo, naye mu lusuku n'asimbamu omuti ogwaki ogw'obulamu. Omuntu gwe yandiriddengako abeerewo emirembe n'emirembe. Twali tutondeddwa nga tugenda kubeerawo emirembe n'emirembe nga tetwali kufa. Haleluya. Ku lusuku lwo twali baakubeerawo mirembe n'emirembe. Omuyanga nti ensi bwe yandijjudde ate Katonda obuzaako amagezi ezemunyenye ez'olaba waggulu nazo nsi nnamba eno bwejjula nga tuteeka ku ndala zimaazi Jupiter gye ziri waggulu eyo. Amiina. Tomusiika magezi. Kakati omuntu n'agenda n'asobya n'alya ku muti gwe baamugaana. Wagenda mu ssuula ey'okusatu olunyiriri olw'22. Lubereberye 3 olunyiriri olw'22. Mukama Katonda n'ayogera nti laba omuntu afuuse ng'omu ku ffe okumanya ng'obulungi n'obubi. Kaakano aleme okugolola omukono gwe okunoga ku muti ogw'obulamu, okulya okuwangaalanga
emirembe n'emirembe aleme okulya ku muti guno okuwangala emirembe n'emirembe